saddaaka kwabwe naye ffe Allah alhamdulillah nti akyatulekeddewo omukisa ogwongera ku ddungu twebaza okuba nga tukyali balamu. Allah tumwebaza olw'okuba nti tuli basiraamu kubanga abantu bangi Allah tabaraka wa ta'ala baatawadde kyengera kya busiraamu. Oyinza okugamba nti nga bayivu tusinga naye ng'ekyokumanya obukulu bw'okubeera abasiraamu ng'ekyo Allah teyakibawa. Bayinza obba nga bagagga okutusinga naye nga Allah teyabawa kyengera kyakubeera basiraamu. Abamu bawangadde emyaka okutusinga naye nga Allah teyabawa busiraamu. Ffe Allah tumwebaza kubanga tuli basiraamu, kubanga omuntu yenna bw'ava mu bulamu buno obw'ensi nadda eri Allah subhanahu wa ta'ala nga si musiraamu faqad khasira khusranan mubiina, aba akoze loosi ennene, aba afaafaganiddwa. Abantu balina ebirungi mu nsi muno bingi bye tulaba nga bya bbeeyi. Abantu bayivu, badokita balina zi PhD, abantu basoma banking banene bali ku international level, abantu bali mu gavumenti basavinga mu offices ennene, abantu balina ebifo eby'ebitiibwa, naye byonna tebiina makulu eri omuntu avudde mu bulamu buno nga si musiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala atwagaza kubeera basiraamu. Yenna asinkana Allah nga musiraamu faqad faaza fawzan azima, aba awangudde oluwangula olunene. Era Allah mu bye tumwebaliza ebinene ebigaanyi byonna bikyagaanye, naye alhamdulillah Allah tumwebaza nti tuli basiraamu. Allah ffe tumusaba asibingera n'emirembe omukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi oyo w'ekitiibwa Allah yamutulondera n'amututumira gye tuli nga rahmatan lil alamin, kyakusaasira eri ebitonde byonna. Man ata'ahu, omuntu yenna mugondera faqad ata'a Allah, aba agondedde Allah. Waman asaahu, ate yenna gwe katanda n'ajeemera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi aba ajeemedde Allah. Kati Allah yamutulondera nga bashiran, musanyusa, yajja n'amawulire ag'essanyu. Abantu abakoze eddiini mu bulamu buno obw'ensi, mbeera zaffe zonna olwa bagikoze mu bwangu nga Allah abagondeza eddiini, akasente bakalina, obulamu bwabwe bulamu, Allah n'abasaasira ne bawangula obulamu buno obw'ensi. Allah subhanahu wa ta'ala yatuma Nabbi sallama abawamulire ag'essanyu nti Allah agenda bawejjana. Ate abantu abajeemedde Allah ne bakola effujjo ne bawangaala mu nsi muno nga bwe baagala, yatuma Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abakakase kyagenda babengeya mu muliro. Saba Allah atuwa okugoberera omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omuntu yenna buli wamugoberera mu suratu Ali Imran, sura ya 3, Rabbul Alamin yagamba nti qul in kuntum tuhibbuna Allah, bagambe bwe muba nga kituufu mwagala Allah, fattabi'uni, mugoberere Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwe munaamugoberera yuhibbukum Allah, nammwe Allah agenda bakola ki? Agenda baagala. Wa yaghfir lakum dhunubakum, era Allah wasonyiwa ebyonoono byammwe olw'okugoberera omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nsaba Allah atukwatireko atuwe okumugoberera. Kati naddala ate nga mmwe abali ku levels zino eza university, Allah tabaraka wa ta'ala abasaasire ennyo, abawe okugoberera omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kubanga bingi ebiri mu system ebisomebwa
ebyawukana ku kusomesa kw'omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abantu abamu bwe basoma mbu batuuka ekiseera ne balaba nga n'ennabbi byeyogera ebimu mbu nga gye bali tebikola ki tebisaana bya wansi. mutera kyemmanyi mutera okulaba bannammwe nga balya kale mmwe mutera okweraba nga mulya olaba kaalya ku mmwe n'akomba essowaani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. mutudde mukati muka ambuleera n'olaba oba ggwe ne weeraba ng'omaze okulya sowaani neerugwamu. Allahu akbar. Kituufu Allah asaba atugondeze okutegeera omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. N'abamu ku ffe guno omukono ogulina okulya ate gukwata akambe, ate guno ogulina okukwata akambe ate gukwata fooka. Kati ng'osalisa ddyo ate ng'oliisa kkono, ng'osalisa ddyo ate ng'oliisa kkono, kubanga mu bantu abali civilized nga bwe bakyogera ate bo bwe batyo bwe balya. Ate abali mo civilized ate bo balina kuliisa ddyo nga bwe yasomesa omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati challenges nyingi abeewaddeyo okugoberera nabbi sallallahu alaihi wasallam ze basanga naddala nga bawangalira mu bantu baba bakitwala nti bayivu mbu okusinga ate ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati Allah rabbul alamin yatugamba nti yenna agoberera nabbi sallallahu alaihi wasallam n'akola eddiini nga bwe yagikola era nga bwe yagisomesa, yuhibbukumullah, naye Allah agenda mumukola ki? Agenda mumwagala. Wa yaghfir lakum dhunubakum, era Allah abasonyiwe n'amaki n'amazambi n'ebyonoono byabwe olw'okugoberera omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nsaba Allah akituweeko obusobozi okugoberera ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nkutira omwoyo gwange n'ejammwe okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala okumutya kifula kya tteeka. Omuddu yenna Allah gwasaasira n'amuwa taqwa n'amuwa okutya Allah tabaraka wa ta'ala, n'awangala mu bulamu ng'akimanyi waggulu we eriyo mukama we Allah, eriyo omufuzi Allah, amusalirawo nti kino kikole kino kireke, ne kimuleetera okulongoosa ebikolwa bye ebyekyama n'ebyolwatu, ebyomunda n'ebyokungulu. Yaj'al lahu makhraja, Allah agamba omuntu afaanaganako bw'atyo amuggulirawo amakubo. Yaj'al lahu makhraja, Allah amuggulirawo amakubo, amulaga aw'okuyita mu kiseera ng'obwongo obwadde bufunze nga yeebuuza kati nkole ntya, kati ndagewa, kubanga ebisoomoozo bye tuyitamu bingi. Kati omuntu atuuka ekiseera n'alaba nga afundawazibbwa nga talaba kyakukola, talaba wakuyita. Allah ganti yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, ate Allah n'amugabirira n'amuwa ng'ayisiza mu makubo g'atakola ki, g'atasuubirangako. Allah n'amukolera by'oyinza okuyita ebyamagero, nti mbadde sisuubira nti wano mpitawo, mbadde sisuubira nti kino nkituukako, mbadde sisuubira nti kino nkifuna. Naye nga Allah akitukolera singa tukulembeza okumutya. Era omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ittaqullah haythu ma kuntum, tya Allah, mutye Allah buli wonna we mubeera muli. Wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamuha, ate mugobereze ku kibi ekirungi kijja kusangulawo ekibi kiri. Obulamu bwe tuwangaaliramu
kizibu okugamba nti okuva yetwavubuka twalinga tusaala kizibu bannyinanze kizibu okugamba nti okuva yetwavubuka twalinga twebikkirira abasinga ebintu twakabirongoosa banga siddene naye nabbi sallallahu alaihi wasallam kyatusomesa nti obulamu buli bwe tubaddemu obavulugu tubugoberezeeko obulamu olwaleero obw'ebirungi n'abantu abaali batulikoodinga nti tulina amazambi tetusaala tetukola bino batuka ekiseera ne beerabira pasiti zaffe nga balaba pulezidenti balaba omuntu omusaazi ennyo yeebikira ennyo nga ne babagamba bye twali bawakana nti tekisoboka ti wallahi yalinga ayambala wati tekisoboka olimba. So nabbi sallama yatugamba nti tutye Allah buli wonna we tubeera tuli ate ensobi ze tukola tuzigoberezeeko ebiki ebirungi ne bigenda kusangulawo ensobi ezo wa khaliqi nnaasa bikhuluqin hasana natugamba nti ate mba muwangaala n'abantu muwangaale nabo bulungi bwatyo bwe yatusomesa nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam kyamanyala mu hadithi eyo etukuwutira kutya Allah tabaraka wa taala. Abalungi ab'ebitiibwa mbebaza okuba nti mu kusoma kwe mulimu ate munoonyayo akadde ak'okusoma ku ddiini ak'okwongera ku busiraamu era Allah mwebaza nti nange nafunye omukisa ne mungatta ku puroguramu y'abawalimu abakyazibbwako mu kifo kino okubeera nga twongera okwegasa ku busiraamu. Ebintu gino emirimu gino emirungi Arafat tebugenda kya lunaku nga oba nkyogere ntya abaatendinga emirimu emirungi eva babeera batono. Nam tugenda mu darasa zemulaba zitubeeramu baada magaribi n'obeeramu ggwe n'omwaziini n'omusiraamu abadde asala sunna ne mubeeramu aba n'olowooza nti wava mu sunna ajja mu dalusu n'ava mu sunna n'akola ki n'agenda n'osigaza mwaziini ono nga kati baba ababeera balaba balowooza nti mulimu abantu nga 2 mu muzikiti naye nga buli ekizampe ejja etuula ku mwaziini nga mulimu 2 kuba tuge tubeera tusomesa nga tukola ddaawa tutandikira ku muntu omu si 2 onoomu gw'osooka naye ate oba olinamu 3 kitegeeza gwe oba olinamu abantu nga baki nga bangi. Kakyembagumya nakyo nti emirimu gino egy'okusinza Allah eva giba ne ttaanaapu ngeri wansi naye ate nga kyemukola kyekituufu era buli seereseere bisinga buli olaba ttaanaapu nga nnene awali okusinza Allah watera okubeera maaribu ukhra wabaawo ddiiru ezikutulwa kale gwe nolowooza nti bonna abali awo bali mu kusinza Allah. Katola mu mwezi gwa Ramadani sala subuhi bakasitoma babeera batono eya dhuhuri bweto asiri bweto kati ey'amagalibi wano oguba omuzikiti guliko futaali ate mu abasadde dhuhuri mu jjama ate musaalira wabweru ng'ate bano abafuluukinzi ate be batudde mu maaso nze nasalirako awo nakasera awo edda ali mbeera eyo bbunga alinga omanyi omwana omuto natambula nenva gye nali eyo ebbunga nenja ntambula paka nakasero ninga kati magalibi enakusibulukira wano nakasero nzireyo kati baali emmotoka y'emmere yajja nga ndi awo nga ku madaala naye nze nalina imaani yange naye nze mmala kusaala nenyambuka okusaala magalibi nenyambuka eri waggulu munda muzikiti ne batikula ensiniya zaali mbega oludde ku masepiki ne baalirirawo ensiniya nga nemanya kaŋŋende ensaale era ng'omanyi omuntu enjala gweruma nga nteeka okubeera mbasooka okudda era Allah yansasa nakituukiza nasooka okudda nasanga ensiniya zonna nkalu naye ekibuuzo kye nebuuza nga sina gwe nkibuuza naye nga mpulira ennaku ku mutima nabuuza bano ate abalidde emmere bo basadde saa mmeka kati ate abo bo tebasooka kusaala kale bo basooka kulya kanze saamanya nti wenkoledde waliwo abakozi abalala kati ngenda okumala esswala Allahu akbar abasiraamu ng'emmere bagikoze eki
bagiridde ensinya zonna nga bazisiramudde dda akati kyenjagalamu gwe wojja n'obasanga ng'oyita ku muzikiti ogamba abasiraamu baawo nga bangi abasajja nga basaala ate ye Allah si kyagamba Allah amanyiimu abazze okusaala abazze okubanja oli bamugamba nti oyo oba omwagala mulumbe mu muzikiti amanyiimu n'abazze okusiibulukuka era abamu olulya aye tebambuka ku muswala ate bakkirira madala kugenda kati enjagalamu emirimu egirimu okusinza Allah wallahi eba gibeeramu abantu nga baki nga batono era ffe baddaayi Arafat ffe tetukyeraliikirira era ffe tutambula eva tuba tumanyi nti eyinza okubayo nga bataano otusangayo 10 nga tuba nti abasajja babadde bangi n'abaki n'abakyala so mbagumya nti omulimu guno mugunywerereko nze nali nasomera mu ssomero secondary nga siri abasiraamu naye nze nali nkulira abasiraamu alhamdulillah naye nasanga abaana ku ssomero eryo kuba Allah mwebaza nti ogenda ku ssomero eryo mu erevo nagendayo ku lwa busiraamu kuyamba abaana bali mu ssomero nali sina ngeri gye nsobola bayambamu ate nga ndi bweru waki wasomero nenyingira mu ssomero nga niya yange njagala mbeere part ku that body ndabe nsobola ntya okuyamba abaana bano abasiraamu naye swala yasooka twagisaala babiri jamaa ejima twalimu banga 5 ninga omusiraamu ali ku ssomero kuli nga watuyitako buyisi ne tusaba ATM tunasaaliranga yasooka n'atuwa ruumu nga bane bafuluma tusaalire emabega waayo kanatuka akadde ne batugobamu ng'omanyira ensaalwa natugobamu naga muno nyo musaalira nenga si mu classes mu disorganizing program ngamba bana tugende wabweru ne bajja twegoberayo twatuka ekiseera nga jamaa erimbaana 8 wallahi abaala banga tutandika okusaala kyeka tebakasa tunatuuka mu nnamba eyo ekyemu n'atugamba munoonye ruumu yonna gye mwagala mwemuba musaalira saagala baraba bweru kulwaki kyaki yamugamba essomero oliwo basiraamu nga wezikonesa omusambulooza bonna muziri mu sukuulu gomanye kitegeeza abaana 8 nga bayimiridde mu sswala oyinza obbanga gono bajjawo 8 ono bajjawo kati guno omuzikiti oguteeka wabweru wali ne beeyala 8 enamba ali nene naye kyenjagalamu entandikwa yaffe ey'omulimu ogwo yali wansi olw'okuba twali tukikoze kulwa wa kitiibwa Allah atuuka akaseera enamba neekola ki nesituka ne office netulaba nti waliwo abasiraamu era beetaaga obbafaako kati guno omulimu guno nsaba Allah abanyweza mbasabira busabizi kubanga nze this is experience neze mbasabira busabizi nti muliko kituufu ge mazima abantu bangi bagayaavu ku ddiini eyewaddeyo ennyo okukola eddiini yasala busazi ng'agenda nga n'ebyasala tabikola ki nga tabimanyi ffe tutya abantu gw'omulaba n'omutanoga nti waayo musajja muviire munaddiini gwe njagala oyimirire wali ku mulyango amale esswala agikuddiremu gy'ava okusaala wali ate nga agisaalidde emyaka nga 2 nga byasala si bituufu abalala eri omuntu abuuza ekibuuzo muli mu ddaluso n'olowooza oba alina gwabuuliza nga kike ate nga akakasa kyayogera akimanyi gayogera ge mazima ye bwatyo wabadde abikola naye ku lwaki bandi nga bagayaavu ku ddiini nsaba Allah atunywereze ku mulimu guno ogw'okunoonya okumanya basiraamu tuli beetaavu nnyo kumanya obusiraamu abantu tubeera ku social media okwo omusiraamu ne yeekuba gye n'ayogera ebigambo ebiraga nti ye yava dda mu busiraamu naye mu conclusion n'agamba naye nze ndi muki nze ndi musiraamu naye ku lwaki tamanyi ate akola tayimanyi nti mu programu ey'olunaku yeetagamu ebiseera nga byakutula wansi kusoma busiraamu hadithi gye njagala tujjukanyeeko emu nam kozi wange tukuma saa meka
emu tunaatuukayo olowooza mwalimu tunaatuukayo kwemu bisimilla katugezeko naye emu nedda sofu tubeera mu kyalo ate angali ke twatambuliddeko oyinza olowooza mbu kajja genda kamulisa ne kaviirako mu kkuba essaala kakaddi tuyinza obutatuukayo naye biidhinillah hadithi njagala twogere ku hadithi eri emu naye kansooke njigende mu maaso gaayo wetunaatuuka mu kabbuli buli omu ajja agenda okugendamu bagenda leeta omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buli ntaana gy'oyitako ku kkubo bino byenjogera wansi eyo gyebiri omuntu agenda leeterwa omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamugambe kati nga bwetudde mu maaso gammwe munnanga munnakawulala muno omuntu omu gwe mmanyi abasigadde sibamanyi naye ate kyewuunyisa muyinza obba ate mmwe nga mummanyi nam kati nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetumulabangako ffenna naye bwe banaamuleeta mu maaso g'abasiraamu first sight bagenda kugambirawo nti okusinziira ku byatusomesebwa ebibeera mu ntaana wano mwe twakola naffe nga tukyasomanga nammwe twakolanga ku practicals naye ng'otunula mu buntu obwo baleese mu kiddiishi n'omanya nti mu buno obuntu batugaye mulina okubeeramu akantu gundi si bwe bibeera bayinza okupangawo ebyamasannyalaze nga mu bwongo obwo okimanyi mulina obbaamu amanda era bw'onoonya nti oba gano ge manda kuba kati amanda agaliwo gakyukagana kugafa ag'evalede kati oyinza oga nti kireka gano ge manda kati mu kabbuli fe abasiraamu tukakasa nti bagenda leetayo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era kasita onaamukubako amaaso bwoti ogendaga nti ono mubaka wa Allah malaika zigenda kugamba ma hadha arrajulu alladhi bu'itha fikum musajja kyono eyatumibwa gye muli bona mubaka amaaso ogendaga nti huwa rasulullah oyo mubaka wani mubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam ne zigenda kugamba wama yuderika omutegedde oti tewamulabako talina vidiyo yonna talina kifaananyi kyonna omuddu agenda kuziddamu azigambe qaraatu kitaaballahi nasoma ekitabo kyani kya Allah buli ali wansi awo bino byenjogera abyogera hadithi ya imamu Tirmidhi sahabi eyagireeta bamwita Bara ibn Azib radiyallahu anhu buli ali mu kabbuli awo wanaaba nga akyanukudde eri abamu ababiremererwa bamubuuzanga nti la adiri sibitegeera gwe mumbuuza simukola ki simumanyi waliwo n'abagenda okugamba nti nawuliranga bagamba waliwo abagambanga oba ye Muhammadi oyo nozaye Muhammadi oyo kubeera eri abawulira Muhammadi olwaleero sallallahu alaihi wasallam n'agamba by'abasiraamu tebaliyo nagati ndozo nabbi wabo abasiraamu mu yowe yani yowe Jesus I love Jesus kati mukabbuli abagenda okwanukula nti qaraatu kitaaballahi be bantu abakkiriza Allah n'omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaika ozinaaba zimbuuzizza wati wagenda okwanukula kati ninza obbabuuzaamu mpaka Qur'ani wano ninza obbabuuzaamu oba kuwa ekitabo ekyo kya Qur'ani oyina obukakafu nti osobola okubaako kyokyogeza kuba kino ekitabo kino bigambo bya washitibwa Allah jalla jalaaluhu yabidizayininga mu Luwarabu lwe yayagala kubanga lwe lusinga obunywevu mu nnimi zonna lwe lusinga obugagga mu bigambo singa Allah akugerera n'enkikuwa wano wembikudde osobola obbaako kyosoma mu kitabo kino. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oyo mumumanyi oyo mumulaba bulabi alhamdulillah nze nno mumumanyi. Alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Singa baba bakuwadde ekitabo kino okubaako kyokijjamu
kyosomamu ng'omusiraamu kubanga ssemateeka atufuga ng'abasiraamu the do's and the don'ts ziri mu kitabo kino Qur'anul Karim. Singa babeera bakikuwadde olina ky'oyinza osomamu ng'omusiraamu oba ogenda beera mu bantu bayogerako Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti inna qawmi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura, abantu bange Qur'ani bagikola ki bagisenguka. Abantu abasinga tebamanyi kusoma Qur'an n'ebisigadde byonna babimanyi. Oyinza oddabula oluzungu lwe musoma ng'olaba ng'olwangu kubanga olutandikira mu nasale. Niye basajja gye bali n'abakazi nga alabanga abachina bagabana kyayi ku lupapula awo. Omuyukulira ka pepa awali erinnya lye n'akawunti namba ne pini byonna tabiraba. Wallahi nga tabitegeera. Nga naye bw'otunula ku Luchina nga bw'alaba oluzungu. Ekyakugondeza oluzungu walusoma olina ne dictionary ekugondeza ebikyakaluba. Ekikaluubirizza bino eno Qur'an ky'ova ogamba mu nzibu eno anti ogisomangako kati eyinza okubeera ennyangu togisomangako. Gwe onaamanya otya Allah byagamba ng'ekitabo mwayogera tokikola ki nga tokimanyi. Oyo Sheikh Ashrafu musomesa wa Qur'ani Yasarna Sala ku Ikhlas Islamic Online Academy, naye afuna abayizi abali abakulu olusi n'abaana bamubabawo abaana baabwe. Omuntu ali mu myaka 40 nga tasobola kusoma kigambo nti qaala kyanyukuta ezi naye ng'ate akakasa musiraamu. Naye n'atuuka kwana naga bisimillah kanneerwanyeko ntegeere Qur'an. Era wallahi abeerwanyeko tugitegedde. Abateerwanyeeko mu bo bakakasiza ddala tesoboka. Agenda tuka maaso ga Allah. Bwe banaakubuuza nti wategeera otya Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalamu ogenda kugamba oti wamutegeera oti. Tewagenda simattuka kitabo kino okukibuuzibwako maaso ga wakitiibwa Allah. Bagenda kitubuuza Qur'an. Naye abaddu bagayaavu wallahi tebagimanyi, tebagisoma, tebagiwuliriza, tebajagala. Kati omubaka Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam batunyumiza hadithi eyo ya Bara ibn Azib radiyallahu anhu yagamba nti dumu baalina Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bagenda okuziika omusajja yali mu Ansari yali munna Madina. Naye bagenda okuziika basanga Kabuli tennaba kusimibwa, tennaggwa kusima nga bakyateekateeka kamwana Adani. Fajalasa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, omubaka n'atuula sallallahu alaihi wasallama wajalasna hawlahu, agamba naffe ne tuula nga tumukoze eki nga tumwetoolodde. Kubanga mu sunna z'abasahaba ridwanullahi alaihim omubaka we yatuulanga sallallahu alaihi wasallam baamwebulungululanga baamwetoololanga. Kulwaki nga buli omu ayagala apiikinga okuva ku nabbi, tayagala mumugamba, ayagala abe nga ali afuna nabbi kyayogedde nga si kukimutegeeza butegeeza. Kati sahabi agamba nti omubaka alayhi salatu wassalam yali akutte akati mu ngalo nga yankutu bihi fil ardi, nga akawandiisa ku ttaka. Amakulu nti yali akutamiza omutwe gwe bw'ati. Farafa'a ra'sahu, omubaka n'asitula ki omutwe gwe. Faqal, n'abagamba ista'idhu billah, mwekingirize ne Allah min adhabil qabri, ku bibonerezo ebiri muki mu ntaana. Okuyimirirako awo abasiraamu tukakasa nti buli muntu yenna lwafa n'atwalibwa mu Kabuli, ebimu ku byasanga mu kinnya ekyo asangamu either ebibonerezo oba asangamu okwesiima. Yagamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti oya atihi malakani, omuntu abeera mu ntaana awo ajjira malayika ziri mmeka? Ziri bbiri. Emu ye munkar, endala ye nakir. Munkar kitegeeza ekintu ekibi, naye ate nakir kitegeeza ekibi okusinga munkar.
kati wezijja malayika ezebbiri fayujerisanihi ono gwe tugenda mu kabbuli bano baaja tebagendangayoko olaba batyabiwulira ate kati okugendayo tugenda mu kabbuli eyo omuntu tumuteeka mu ntaana nga tumugasa amagulu bwetti bulungi guno omukono gubeera wano na guno wane kati ne tumwebasa ku saidi eno tumwebasa teyebakira ku mugongo oba ku lubuto yebakira wano bwati eno face nga tunudde ku kisenge wali kati ebitiibwa byonna obunene bwonna bwe tukoleredde awo wetugenda wallahi kabeere president bamute singa noono aliko kati wano singa naye abadde musiraamu nandibadde nsaba banteeke kubagenda okukola ki omuteekayo mu kabbuli asobole okufuna hakki ye buki hakki ye bulungi kubanga bakuteeka mu kabbuli wali osanga abadde abiriza ate obulungi okusukka ku nabbi alayhi salatu wassalaamu bakuterayo bona akatto naye osanga abali ku sunna obulungi teri yadde katto bakutegayo butezi feesi eno netunula ku kisenge wali bulungi mu butuufu singa otunuulira omusiraamu ng'aziika omuntu weesootinga wekka ate weewunye ne bana abapalapalanya ne baleeta funeral service nam wanze ku byemmanya ebiri wansi mu ttaka awo sikakasa nti talazo oba tairozi oba keesi kazibeere engatto tizisobola okugumiikiriza ebbugumu eriri mu ttaka awo okwongerako amakulu kwono gwe babizinzezinzeemu olwoyo gwe bateeka mu mbuga ekikumi eyo e Masaka kati engeri gye baziikamu omuntu ereetera omuntu okwebuulirira laga bw'abanga minisita bwati bwafaanana baleese neyali asaawa compound bwati bwafaananye kale kalinze nnoonyaki kubanga ne baziika mu nziika mbu ey'ebbeeyi ekituufu bigasa ffe abamulabye nti bamuziise mu ssente naye ye omugenzi tabiraba kiba kituufu engatto zino ze bamwambaza naye n'abaziika bano no bagezi bazimwambaza ne zitunula zibeera bwe ziti eno sole kadi woba otambula boti bwotambula otambula sole etunudde eri bweti bamwambaza bakakasa tagenda gitambuza bakudaalira muki mukudaalira buli muntu lwayambala n'anyuma mu mutima muli aba n'enniya oba n'okwagala wabeewo abalaba okunyuma kwe ntegerekera lwaki olowooza woyingira ewaka ng'okunyuma okujjako ng'oyambala fane abantu ewaka babeera fane mu nyambala yaabwe naye woba ova ewaka okakasa nti byoyambala bisaana era mu butuufu singa omuntu ayambala naddala n'atuuka gy'atuuse nga tewali kusiima yaja tuwebale kunyuma taddamu nakulambula lulugoye kigoye tekyanyumira ekyo naye nga tayogera nsonga nti wenakyambala saafunayo kasiimo tebaŋŋambako nti oyambadde buki bulungi era naawe oyambadde suuti yo ya mitwalo 4 buli gwoyitako olowooza mbu aba kimanyi yameka era muli mutima ogamba nti abantu bantunuulira kati ogenda okukyuka buli mu ali ku bibye kati babadde bambaddeko banvuddeko buki owuliranga golowooza mbwana bagalaba naye nga bo balabanga engoye ezimu nomunego bwomanyi ebbeeyi naye abalabi balabanga lweru era ngoye bano abaana zibateeka kuno 3.5 naye nga bali ku mitwalo 9 lwe bazanyirako kati gwe nnyini kyo muli owulira proudness ogamba nti ekyenda kyange ng'abakulaba bo balaba ng'emitwalo 3 kati ono gwe mutwala ono emagombo ono ekituufu mbeera mu mukudaalira okumwambaza essuuti ya bukadde 4 kuba gy'alaga talina baagenda giraga aliyogu kozi ne bana abazza ababiri ate abatambala kati watuuka mu kinnya ekyo nabbi Muhammad alayhi salatu wassalamu yagamba fayujerisanihi
malaika nga zimutuuza. Akati ng'omuntu abuuza wali oziyiseeko nti temumusaako olubaawo mu abasiraamu tumuteekako ne mukubako n'ettaka ebbisi nti seka tesegedde kyabadde ategeeza fayo jerisaani zimutuuza ludda. Kubanga mu magezi g'omuntu bwe muziika omuntu ng'agalamidde ne mumusaako ettaka bw'atuula kitegeeza agenda fosinga ettaka lino diina okwambukamu okulaga nti ali wansi akoze eki atudde. Ye bw'alowooza yeerabidde nti ayogera bino ebigambo ye nannyini digital world. Essaawa zino osobola obba n'emitwalo 5 ku ssimu, kale n'obukadde 5 ku ssimu. Akasimu kano nga bw'okalaba naye nga emiliyoni 5 zisobola ozikwata nga za pepa zijja muno nate wezibeera nga ziri mu digital n'obukadde 5 butulako kuno. Kati wobigamba jjajja nti omuntu asobola ne miliyoni 5 nga ziri ku kintu bwe kiti, jjajja ate abirabako agamba olimba. Kati mbuuzaamu naawe oyinza okungamba nti nimba akadde kagenda kujja nga buli yalimbisa nnabbi yakakasa nti yali alimba. Wallahi bagenda tutuuza nga bwe baatuuza abaliyo kati bakubuuza ebibuuzo biri ebi bisatu. Nsaba Allah akkirize tuganyule mu bibuuzo bino. Ffe nga abasiraamu tugenda kuwangaala n'ensi nga bwefaanana tugyeyagaliremu tutuukate mu maaso ga Allah tuyeyagalire ddala. Ate abatali ffe bagenda kutiguka n'ensi kati jo tuzabadde 14 Valentine's Day ne ku simu kati video eziflowinga zonna za 14. Waliwo omwaka oguwedde omuwala we yali muwala yali mulenzi yali asaba muwala bufumbo mu nsaba yaabwe ey'ekiyaayi. Kati najja waba ali mu kahotero ka restaurant ndowooza omulenzi n'afukamira n'asaba omuwala obufumbo. Ndowooza omuwala yali ayina baabatisa abawera. Tewamulaba tonnafuna simu bwe zityo. Kakati nze namulaba omuwala yamuleka awo nga afukamidde n'adduka n'agenda. Yabigaana yali amuyita Valentine's we. Kati abantu olunaku lw'eggulo ba Valentine's abamu batuka akati ne balowooza mbu bakati kati Valentine ng'eyo weetuuka mbu ebibadde haramu Allah mbu abita mbu ne mweyagalamuuko. N'abamu hatta nga basala eswaleezi nga batuuse ku lw'e14 oluzungu olutuufu lugamba nti ne bamenka ne bajeemera Allah nga balinga abatasuubira nti balinayo akaseera ke bagenda okusinkanaani Allah tabaraka wa taala. Kati ffe ng'abasiraamu tweyagalira mu bulamu obw'ensi okweyagala okutaliimu kusukka kikomo ne tulinda okweyagala okwannamaddala nga tusinkanye Allah. Tugenda kweyagala. Abatakkiriza Allah ebatusanga nga tuli mu ddalasa nga zino abakyala abo nga beebikkiridde batusekerera. Naam, balabanga ffe abatali ku mulembe, balabanga ffe abatamanyi kyakkola. Naye naffe yawma al-qiyama mu suratul mutaffifin naffe tugenda basekerera tubuuzangane hal thuwiba al-kuffaru ma kanu ya'malun yaf'alun. Abange abatakkiriza Allah bafunye empeera yaabwe kulebye baalinga bakola nga ffe tuli alal araiki yanzurun nga tuli ku bitanda bitunuuliganye tuli mu kununa ko ice cream ataliiko musawo kumala kebera na expiry date. Bwana Allah wanaatugabula tugenda kakasa nti omugabuzi omutuufu yani ye Allah tabaraka wa taala. Bwana akwatamu okutulabirira ku akhira tugenda kakasa nti era ino tulabirira omutuufu yali Allah si kitonde. Kuba ebitonde okulabirira kwaffe kukendeevu. Ojja ku self service n'ojjira mu basooka olya buli kiriwo. Ojjira mu basembayo miru ze zimusanga zikoze eki ziweddewo.
ate oyinza opapira enkoko ennyinyi kembutto ng'ate omunnyo mungi mutesitesi obusobozi bwe mu kutegeera buki butono teyasobodde pima munnyo ate ayinza opima omunnyo ogugwo n'alemesa abalala nga gw'olya mungi naye Allah agenda tulabirira mu jjana nga buli kyoli okakasa nti wallahi kyabadde kirina kubeera bwe kiti sawa Allah atuwe ejjana kati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba ti omuddu kasaba n'amala omutuuza bagenda tutuuza mu kabbuli ekiyagalagaana ntera okubira abantu ekifaananyi abaagala omumatira nti mu kabbuli tugenda tutuulayo omuntu agenda n'afuna ekirooto obulamu bwa baada al-maut nga tumaze okufa bubeera more of digital than analog omuntu agenda n'afuna ekirooto nga ayingidde mu muzikiti wano n'asala laakezi aniwalu n'ayingira naye n'asala wali laakazi 2 n'awulira mayimuuna nga banyumya emabega ne bakuba n'akakule mu muzikiti n'anyiiga basekera ate mu muzikiti nga ffe tusaala n'afuluma ali ku buliri n'afuluma n'agenda mu layibulale ku buliri bwe n'ayingirako ne mu lumu mwe basomera n'agenda ne mu takisi paaka akyali ku buliri mbu n'ayomba n'abatakisi okumutwalira sente nnyingi ng'ali ku buliri kati mbu balance n'agendako mu supermarket agule ku byagenda okozesa ewaka ali ku buliri tannagwa akyali ku kantu ke kano 4x6 ebyo byonna biri ku buliri okwo wabiroota nga gw'obadde otunula nga tonneebaka ebiseera ebisinga omuntu aloota ekirooto nga kirungi afuna kasimayiro ku face agenda ozukka nga amanya n'omugaa nti omwenya biki wedda nkulaba weetalaatala oloota biki oba nagamba ngenzeko mu muzikiti ku buliri kuliko omuzikiti era ku buliri bwennyini kuliko naani kuliko ayo etudde ku buliri bwa mukulu ssebo kwetudde kuliko ne taxi paaka mune supermarket wallahi Allah nga wabifunza n'abikuleetera ku buliri awo nga weebasi agenda bifunza ogenda biraba mu kabbuli oba n'amala okukutuuza fayaqulaani lahu bagenda kugamba mani rabbuka nasalama yagamba nti malayika zoogera ebigambo bino mu ddoboozi ery'amaanyi ne kati professional mba ntya okozesa eddoboozi lye nnina okukozesa mutegere kyenjogera naye mukitegeere nti ziboggola okuboggola okulinga okwaladdu nga zikubuuza ti mani rabbuka ani katondawo kyebagenda osooka otubuuza buli akka mu kabbuli awo mukkiriza si mukkiriza bagenda kukubuuza ku yakutonda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagenda kukubuuza ani yakutonda ani katondawo. Omunyiikivu mu ddiini olaba kati nga tubeera no ku university wallahi waliwo kati kirasi yaffe esaala ng'enoonya n'eddalasa ez'enjawulo we zitudde n'esoma. Ntegereka omunyiikivu mu ddiini agenda kuziddamu azigambe rabbi allahu. Bino ebibuuzo tebyetagisa kuwandiika mbu ekisooka bagamba mani rabbuka totawaana kwandika ansa ku bisambi ogenda tuuka eri ng'ebiriyo birala nga tukyasomeze mu level eza wansi omwana yakoppanga n'alemerera okugyayo ansa gye yazitadde. Twali mu senior oba waliwo omwana omuwala erinnya kanditeke kuba babeerako nnyo kuno nga yawandiika ansi ebulemeezi kati madamu yali akuma ebibuuzo namutuula mu maaso siraamu abuuza ebulemeezi yewa bakwatanga sikaati ne bazibikula bwe bati nakuba bi ansa ku bisambi kuno bwati siraamu abuuza ebulemeezi yewa bulemeezi yeeyo gye mbadde ntegeeza kakati nali ntutudde nga nze mulaba wali nga ndaba ayiye ayagala nlaba ansaazize naye nga omukyala alemedde kate teyasitukawo
eyayoma tukabe nga bwe bayibuuza nadde mbiwandiisi yamulemesa okugyayo ansa. Waba muntu munna akulemesa okugyayo ansa gye wazitadde ng'ate gwe wazitadde gwe kennyini, olowooza malayika yenna akuganya okubikula akapapula? Bwe bamala okuziika abantu oluusi bajja ne bayimirira waggulu ku kabbuli abalimu ne bababuulira ansa. Akantu ako kansesa nnyo, nakakolako analysis eyange. Bw'oba tosobola kuyisa ansa, katutudde mu examination room wano, examiner mwali already oba invigilator, kati mbu omusomesa najja awo mbu nga wammwe ansa, mbu ngono tawulira, mbu ono akumba mbu tawulira ng'oli mbu oli awammwe ansa. Malayika zaatuuse dda, kuba Sulaiman yagala kasamala omutekayo pata, ne mwambuka amadaala ne mudda ebbali ne muyiwayo ettaka. Bali be mbagambye ababiri nga bakka mu kabbuli babeerayo naye, kati ate Sheikh ali waggulu aweereza ansa. Kyembuuzaamu, bamalayika bano tebawulira Luganda oba tebamanyi Luwarabu, ku kubuuza Sheikh nti ezo ansa z'oweereze okubeera kubbira bibuuzo, singa byali bituufu ebibuuzo ebyo. Kuba batera baga nti bagenda kubuuza mani rabbuka, ng'ogamba mbu rabbi Allah, munga pepa ngewedde. Tugenda mu pepa ya physics naye question esooka, what is physics? Mbuoddamu mu physics ya definition ya physics, munga pepa ngewedde ngebateeka ebbali bataya chemistry, what is chemistry? Bagenda kubuuza mani rabbuka, ogambe rabbi Allah, bakugambe nti genda. Subhanallah. Baganda bange abasiraamu, tetwandibadde bagayaavu nnyo ko Allah. Ate Allah yatusaasira. Omuntu anaagwa pepa z'omukabbuli agenda nnenya mwoyo gwe, kubanga bye bagenda obuuza byennyini babitubuulira. Nga kitegeeza gwe noonya ki? Gwe noonya ansa. Gwe singa bajja ne babagamba nti mu pepa yammwe mugenda kukola ku nnamba eno n'eno n'eno, ne bakubuulira bye bagenda okukubuuza, gwe ogenda noonya ansa, n'ogwa mu butuufu onenyaani. Bagenda kutubuuza mani rabbuka, ani katondawo. Kati we nkubuuza zino essaawa, kanguyikirize ggwe bakuyitaani Talha. Taata wonno tumuleseeyo, oli taata Talha tumuleseeyo, agenze gundi. We nkubuuza nti Talha ani katondawo? Katondawo ye Allah. Era we mbuuza wano ffenna tugamba nti Katonda waffe y'ani? Ye Allah. Mu misomo gye musoma wano nali nkyasoma geography. Geography agamba enkuba evaawa. Eva mu bire. Si wagamba? Geography agamba ebimu ku bituwa enkuba mulimu ki? Trees. Si bwe kiri? Ntabijjukira. Ate kyambijjukiza sobola kuba nti byali byamakulu. Lwakuba namanya mbyetaaga obijjukira nnyamba bakyabirimu. Nti wooba nene ntegeera ate oba owakanya eddiini. Geography agamba abamu ku batuwa enkuba, those are forests. N'agamba nakyo ekirala, water bodies. Mmanyi ansa zigenda batawaanya kuba mulina fields ez'enjawulo. Kalowa abatamanyi byembuuza ng'ate balinze bya physics nabo, aye nange ya physics bimanyi nnyo kiri awo. Kati agamba water bodies, n'agamba forests, n'agamba nakyo ekirala. Katwaleko ezo bbiri. Kati nabuuzaako olumu bajjogulaafa, enkuba etonnya mu ddungu, kuba ebyo ebibiri mu ddungu kizibu bisangayo. Amazzi kizibu, ate gye emiti tutawana. Nagenda bugenzi wano Karamoja, obuti obuli Karamoja bwe buti ate buli scattered. Kati nembabuuza, kati ate enkuba etonnya mu ddungu yo neebanga evaawo. Etonnya nekutula ebizimbe neyabya enguudo, eyo kati ebeera evaawo. Kyogamba wano e Kampala wano wewasinga ewaffe ebibira, enkuba etonnya wano ne mu dry season
mumubeera mu nkuba bwe banga bibira yagaba enkuba yandibadde singa tonnya wano obeere waffe ewasinga emiti. Kati Allah jalla jalaaluhu bagenda buuza omuntu man rabbuka, omuntu agamba nti rabbi Allah. Ekigambo rabbi Allah kitegeeza nti Allah yandabirira, yaleeta enkuba n'emeza ebimera, bwe bimera ebimera ne bivaamu ebyokulya ne muvaamu enku ze tufumbisa. Gwe bakubuuza Allah mugazi, asukka ku kye tulowooza. Kati ffe batugabanyagabanya obwongo bwaffe, batugamba rabbi Allahu ate batugamba nti enkuba tagirinaako buvunaanyizibwa, etonnyanga bwekola ki nga bweyagala. Ate Allah agamba nze ngitonnyesa, ate ngitonnyesa mu bipimo. Scientifically batugamba nti ebire ebisooka biri mu miles oba kilometers 2,000 okuva wano. Ebire ebisooka mujja binonyerezaako. Banasayansi bagamba nti bwe babeera bapimye amazzi ng'ettondo ly'enkuba livudde ku bire, awo ebire ebisooka we biri okutonnya wano ku surface, lirina okusima wansi centimeters ezi. Kati babuuza how comes nti ate amazzi gavaayo waggulu ne gatonnya ku lulagala ne lutayatika, ne gatonnya ku kikoola ne gakuba mu mutwe n'otawulira bulumi, ne gakuba ku bijanjaalo nga biva mu ttaka ne gatabyabya. Kati baga nti walina obaawo force wakati wano ate ekontrolinga amazzi speed kwe gajjira. Era bangi basiramukira nnyo ku finding eyo nga bakizudde nti ate Qur'an egamba nti Allah amazzi assamaki masse, ne bagamba kitegeeza waliwo force ereeta amazzi. Otupima gye gava ne wano we gatonnya wano waliwo ekikwata amazzi wakati awo. Kati Allah tabaraka wa taala agamba nze nzisa amazzi nemmeza ebimera, omuva emmere gye mulya, muvamu sheruta, muvamu enku ze mukozesa. Ate ye omuddu akuze akimanyi nti enkuba okutonnya Mungu tagirinako kaki kakwate. Era n'abamu we beegenda tonnya nga alimu obulogo bulungi, alimu obusamize. Mutera okuwulira ku basamize abashiriku babeera n'omukolo beegenda kutonnya nga baleeta omujjwa. Omujjwa mumumanyi? Omwana wa kkojja, ekifo wemubeera abaana bemuwulira bayita abasajja baawo nti kkojja, oyo omwana mu kifo ekyo gwe bayita omujjwa. Kati omujjwa abalogo oba abasamize gwe bakozesa okugema enkuba mbu bwe bakwata akaseppiki sospan nga kalimu omuliro ne bakawanika waggulu ku bbaati ng'omujjwa yakawaniseeyo n'alaamiriza enkuba nti genda tulekere omukolo gwaffe, mbu tegenda kutonnya. Oluusi omujjwa akwata ekikajjo n'akiwuuba nga walaamiriza mbu awuuba nkuba, waamala n'akikasuka mbu kati enkuba egenda etonnya eri gy'akasusa ekikajjo. Kyokka nga tukakasa nti enkuba eyo okujja kwayo eri ku pulogulaamu yaani ya Allah tabaraka wa taala. Kati ahanjala kubuuzaamu okakasa akatamu kano kasobola okuzzaayo enkuba nga Allah yagisindise? Oba ekikajjo kino ky'oba owubawo oti? Era waliwo ewaffe waliyo twali tufumbiza oba kati ne baleeta sayansi mbu bagema nkuba, yabakuba akatamu neekawanulayo waggulu lwakuba tebayiga. Era naga nti mwagemye enkuba n'akatamu ke mwagemesezza kaakano kasse ku ttaka. Naye mumagezi era asigala agamba nti twagemye bubi, ndowooza twakeereyeemu. Era obasanga omukolo oguddako ate tenkanya enkuba mwagikozeeko ejja kutta omukolo gwammwe. Ate oyo kennyini mbu agenda kugamba Allah ng'ali mu kabbuli nti rabbi Allahu, katonda wange yaani? Wabaye katondawo bwe walinga oyagala enkuba kale ereme kutonnya mu mukolo gwammwe, wayogeranga naani? Wannyonnyolanga Allah nti nsaba enkuba ogikwate, oba olina amaanyi ge wakkiririzangamu nti Allah ne bw'aba aleese enkuba gano amaanyi gajja kugizzaayo. Abantu bangi tusaala nabo
naye nga tebali waffe kusaala, tebannatuuka kusaala mu mitima gyabwe nga si basiraamu. Allah tebakkiriziganya naye, naye nga Allah gwe bawakanya, alladhi khalaqaka fasawaka, ye yakutonda Allah n'akutereeza, ne Allah designer n'akwenkanyankanya. Olaba abo abakyala abo nga obalabaawo, okimanyi nti waliwo embuto ezimu omukulira omwana omulenzi n'omuwala, n'azaala abalongo ng'azadde mulenzi naani namuwala. Obadde okimanyi? Naye kikwewuunyisa ate kati nkirowoozeza nakaakati, obutonde bw'abali abakyala bwanjawulo ku waffe. Omukyala nga yakulanga omukyala, usual women, abakyala kale abasinga obungi, kankatereeze nga sinneekuba mupiira, oyinza okukola statement nga bonna ne bateeberamu nti wallahi Sheikh yatubanyidde nnyo, nedda enkola te. Naye abakyala abasinga obungi bw'ayimirira bw'ati nakkuba amabega, tewetaaga mutunula mu maaso olabe nti mukazi. Oba bwe kiri? Bwe kiri? Era ne waaba mwami nga ayimiridde, oyinza okufunayo omukyala nga yenkana n'omwami nga bali mu sayizi emu, omubiri n'obuwanvu, bayimirire batunule eri, just by sight omanya nti ono mukazi ono musajja. Njogera ku aba bulijjo kyemba nkozesa. Akati inshallah tusaasire abatali ba bulijjo be baliwa, ye musajja yenna ng'alina akabina ng'akaaki ng'ak'omukazi. Era ekituufu yaba yeewuunyisa, omwana alina akabina alinga bawala, si bwe kiri? Era abatali ba bulijjo ndowooza newe siddayo sayidi ndala, kiri self explanatory. Ye mukyala yenna ng'ak'omuki ng'ak'omuti, era tebali komoni. Ne bw'aba tekaliiko, era osangirizaako akabadde kaddiri kati abulamu majibugi kajja mmala kakole ki kazimbe. Kyokka weewuunya osanga olubuto nga lwalimu omwana omulenzi n'omwana omuwala ne bazaalibwa nga abalongo. Wallahi Allah n'ayawula obutonde bwabwe. Era batuuka mu myaka 11, 12, olaba omuwala ate ye ng'ameze ebbeere. Eri abalenzi abasuna amabeere naye era tegabanga gabaki liwagamu ligira mu gizi kati naye ne mala lisaako system yennyini ng'eyabakyala obugenda kuwangaala oti. Allah yadizayininga obutonde omusajja nga ekimuyitisa nti mulungi, ate omukyala waaba nakyo oluusi kiyinza omuleetera obuzibu. Nga n'omukyala ekimuwaanyisa nti masha Allah ne kisangibwa ku musajja aba agenda funa obuzibu, olwo agenda kuwangaala nga yeewozaako. Allah jalla jalaaluhu yatutonda subhanahu wa ta'ala n'atutereeza mu sayansi gwe newunya ku Allah kyekigambo beautiful. Bana abakyala mbatunuulira butunuuliza. No kimanyi nti all of them they are beautiful, ate nga tebafaanagana. Kati wano wetuli kasozi k'abayivu, kati beautiful definition yakyo eriki? Omuntu okuba beautiful alina kubanga afaanana ta, kubanga bonna bali beautiful, kyokka tebakola ki? Tebafaanagana. Nga bolaba abasajja bonna bwe bali handisaamu, kuba eri omusajja nga tali handisaamu, era n'abali beautiful ekisoboka nno nakyo. Nokuba nti kale tutawaanya mu lulimi, naye ngamba nti omusajja ali beautiful, wali otegedde kye njogedde? Kyabakazi ani yakibawo? Ffe tunoonya kimu bulungi, twagala kukakasa nti omukazi yakola ki? Omusajja yalungiwa. Kale nga nti omusajja yali beautiful,
oba nvunaana musango ki ogedde ekigambo ekikyamu nga ate gw'otegeddemu ekituufu mu poketi ondisamu meni pockets Allah tusaasire kakati wetugamba nti omusajja ali beautiful nze mba kuyambyeko gwe okumanya nti omusajja oyo muki mulungi gwonkwata enso y'okungamba nti ekyo kyabakazi naye nga naawe mutuufu otegedde nti ntegeeza muki musajja muki mulungi wallahi bw'oleeta ekigambo obulungi ng'oyagala kidifayininga definition ekubula kubanga buli gwe bayita omulungi avaayo nandabika ye Allah yagamba nti laqad khalaqna al insana fi ahsan taqwim buli ayitibwa omuntu namutonda mu kifaananyi ng'alabika bulungi ne gw'olabanga atali mulungi kuba nabo gye bali jjema nga mutufu wakuyiiya buki manyi oba nebyotunda nga olwo buno buzina bubassaako buli coding nga nti simanya butusi za mutwalo amasi ya mutwalo ekiteekesaako akalanga ako baginoonyeza kasitoma eriyo obulungi nga bwakunnyonnyola nnyo kati eriyo abantu nga obulungi bwe mutufu bwakutetenkanya buki butetenkanya naye wallahi bwagenda mu ndabirwamu ng'abuuza naye kituufu ndi mubi mbu amatama manene gano manene nnyo balaba gansiikiriza mbu siraba anoonya engeri gyagagattagatta era gabeere malungi era agenda ova mu ndabirwamu wallahi nga mulungi tewaali yali agenzeeko mu ndabirwamu kyenjogera kiri bwe kiti gw'osobola olaba nze nti ndi mubi kituufu kisoboka nze siryeraba nti ndi mubi era wabeera mukyala ng'akyuka namuuko ndi mubi ki kati ayagala kweraba muki mu mmira era agenda ogivaamu ng'ateredde kati gw'omanyi gwandaba nti ndi mubi naye nze nkakasa ntebeddemu aya Allah yatutonda nga tuli baki naye Allah n'amala okukutonda bw'atyo rabbul alamin yagamba nti alam naj'al lahu aynayn n'akusimba amaaso ameka ye ne wadde akuwa erimu gwekwata ku maaso go bw'oti osigazeeko oli mu mbulire kyolaba era osaasire abalabisa erimu kasita okwatako eriso limu bw'oti vision ng'efa sikuriini yo gy'olabise banga ezzeemu oluzizi olaba nga tekidrowinga bulungi galina kukwatagana abiri ate Allah ne badde asobola okugapanga ku layini bweti ne gakka busi bwe gati niye yagateeka ku cross bwe gati tukuwe chansi gwe mugezi waffe otubuulire singa tegali wano gandibadde luddawa nze nziramu waka nembigezesaamu naye kati wajanga gakkirira bukkirizi bwe gati tunoonya byute gw'olaba wegataba wano oyagala gabeerewa oyinza oleeta ekirowoozo nga tugateeke wano ate kati abambala elementi kwajjukira wano ebaagateeka oluyikula akalabirwamu ennyindo eba efunye n'omumwa n'amaaso nga biri kati ogateeka ate waneeno ate ab'obukaaya walla yatugamba bebikkirire owadde magezi ki oyagala gateeka wano wooti abaana baakola emmotoka era baakoppa dizayini eno era teri emmotoka erabira wano zina zirabira wano kale Allah yatutonda rabbul alamin n'atutonaatona nzirimu nali ntambula mwenyizo emba ntambula nze nkwata aya nenzeepimako olaba engeri Allah gyeyatutondamu n'akagere ke yakuwa daba fuleemu eno nakana akagere wansi katono bwe kati naye wallahi kayina amaanyi ageetikka ggwe nange olinayo dizayini endala gyewandyoyagadde tukozese ku kigere etali ya Allah kati kyusaamu ku kigere ekyo tunuze emabega obenga gwotunudde no mu maaso obyegezangamuuko abasajja bayiiyizza robot teri agenda kuyiya robot eringa muntu
wallahi tuli babbeeyi tetwemanyi. Zino simu abaazitetenkanya zino sirina kye naazudde ku simu nga tekiri ku muntu, tewali n'ekimu. Eno essimu ogikwata bwoti ezimu ekusensinga nemanya nti mukama wange yankutte, era bw'okola bwoti n'otunamu nga yeggula. Kati n'ongamba nti yakola essimu eno mugezi nnyo okusinga Allah yatonda omuntu. Osobola okwata wano bwoti wano olina amana tunulayo manye nti nkutteeka kongovule. Kati njala kubuuza mmwe engalo zino ziraba bw'okwata bwoti buno bugere buno kati maze kulabayo. Si essensa eri ku ssimu, ate eno sensa eno gye tulina ku mubiri esinga eri ku ssimu. Rabbul alamin ofiiringa ekibuguma n'ofiiringa ekinyogoga, era owulira engalo. Kati ffe abafumbo omanya nti ono mukyala yankutteko, ono omwana wange yankutteko, ono mukulu wange yankyalidde omuzimbi. Era ntera okulya ku mboozi z'abantu abamu, ayinza okukwata ku mukyala we nga amukuba surprise namugamba nawe tonninnyirira, nga alowooza amulinnyeko buti engalo zino ngeri babeera mu musenyu. Naye osobola okuwulira nti ono ankutteko mukyala, ono mwami, ono mwana, ng'ofiiringa bufiirinzi. Era osobola okukwata ku mukyala onaga nti kiki, nga engeri gy'omukuttemu eraga waliwo obuzibu. Era n'omukwatako bukwasi namanya nti lindako mmala okusaala. Talina gana sallallahu alaihi wasallam. Allah Rabbul alamin subhanahu wa ta'ala wakurizoninga gwani gyali. Ate kyewuunyisa okuba nti omuntu alekawo Allah adinaddukira eri ebitonde, naleka Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul alamin. Kubeera abantu bangi tusaala nabo wano mu mizikiti wano nga balina ebyama ebyobusamize. Okimanyi nti abantu wano Arafaati b'okulembera wano mulimu b'okulembera nga maaso ga Allah mu fayiro ye tebaliimu. Sallallahu taasi wallahi nze ebbanga lye mmaze nga nsomesa ku aqiida ekyo nkiwaako obujulizi. Era wano kitegeera ogenda mu mizikiti n'osoma khutuba ezo eza aqiida ezo bannange shiriki Allah meeting ng'etuula neseko yasaaziza tumwagala imaamu nga anti waba yakuyise nga si imaamu muganda wange ono yakunyanjulidde nangamba oli musomesa mulungi n'enzikirizo gy'osaaza abasiraamu naye kutubayo mutuufu otukoze bubi nnyo. Kati abantu bonna basinga mu ggulo omuzikiti bashiriku. Kati gojje n'osomya ebintu ovumyevumya abantu n'omugamba siyogedde ku kigambo nti ogira ogutwe yadde nti osongoza ennyindo, njogedde ebigambo tonnanga omusiraamu takola shiriki bannanga tayalula balongo. Okuvuma kwe kuliwa ng'olukiiko lw'omuzikiti lutudde lugamba seeka toddamu kusomesa ku bintu ebyo abantu tebabyagala. Amakulu nti mu muzikiti muwazze okusomesa mwennyini ate mwemuli abagatta ku Allah n'ebintu ebiki nti bw'obyogerako bawulira ng'obayuza, kubanga emibiri wojjamu amakanzu baagisalasaladde ebyambi. Kati bano abanoonya performance, kati wano waliwo abaloga baperforminge bulungi. Oba naamala okusoma bagenda kuloga bafune emirimu emirungi, baloge bafune abasajja abalungi oba abakyala abalungi. Naye nga byonna abikola yerabidde Allah yamutonda Rabbul alamin n'amuwa ebyengera nga bya bbeeyi, talina wagenda bisanga walala biringa bya Allah yadde ebiri waggulu ebya Allah. N'aleka Allah subhanahu wa ta'ala system n'agikola n'agikwasa ekitonde. Omusanga mwana wa university afukamidde maaso g'omusamize wa pitu second term n'ebibuuzo yabigwa amuyitiramu ebyetaago bye. Mune musawo ewaffe ffenna twasiraana, nze mbadde nvuddeyo naye nina obuzibu, nina omwana ku ssomero antaddeko olutalo, badde nsaba omunkole ki omunkolereko. Asoma ate aloga, yandibadde kale abikola mbw ate musiraamu. Subhanallah, yirizi mu makeesi
mweziri bazirina kale gwe toyinza ziraba kubanga atimanyi tobikkiririzaamu wasanga munne we babakkiriziganya ng'abimulaga babirina balina obukomo ku mukono nga si bwa design nga bwa lubaale ate babitya enkya nina gye ŋŋenda eyo sijja kwogerayo ayinza obbako ali n'abijjawo na gye ŋŋenda eyo musiraamu bw'omusanga mu kkubo abirina mu nnyumba baawe ye yalipootinze n'agamba bekikwatako nti munnange nno omuntu omuno gwe mwampa ayina ebintu newe biti mu kisenge bw'omusanga mu ddiiro hajja ti awedde emirimu naye nga baasola naye mu kisenge amumanyi musamize mushiriku abo bangi ng'asinza Allah amugattako ebirala n'obuzibu bwava gwasinza tamumanyi asinza gwatakola ki gwatategeera kyovala nti waba ayogera ku Allah ga naye Allah ono singa yali amanyi olya ku muntu agamba bwati ne Katonda ono simwenkanya kade baja ti abo obawulira nti fe Allah yatuwa twejavaane tuwase babiri basatu naye Katonda yandibadde mwenkanya naffe atukkirize wallahi n'abakkiriza mweke nnyini mumusaba nti bijjeewo kubanga ono wasinkana ne Arafati ewuwo bakubagana n'amukuulamu amaaso paka lwogamba nti nkitadde kansigale n'atya toyinza tusobola ani ku mmwe ng'obasobola babiri we bati ffe tukontrolinga aba bana gwe Allah akuteere aba babiri kati tetulinda aya kukka katutegezeemu nga obadde oyogera ne Talha Arafati n'atuuka engeri gyonyinemu Talha asigale wali oyogeremu ne Arafati tudigestingemuko utandika otya mukiyiya mpolampola yiyamu tulabe yiyamu tulabe Arafati azze wali Talha obadde naye wano kati nnyonnyolamu Talha nti nindaako wano kati mubulire olagawa Talha omugambo olagawa olaba obuzibu omise brother okitegedde era ababalina mawulireyo nga beesoma naye babalina mu brother kati brother lwalimanyika nti si brotherhood yennyini lwomanya nti wanabidde mu Stenson kati Allah jalla jalaaluhu era guno mulimu gw'abakyala bonna bambi tebakisobola oli munda mu nnyumba Arafati mwali Talha n'akonkona just a mere knocking nomanya nti Talha yakonkona wuzu ekutukira waawo tosigaza wuzu nosesemera kumukumu bagamba ggulawo nti toggulawo kyani ali ku mulyango nti nange simanyi naye tokola ki nyamba toggulawo kati just kuggulawo buguzi kati watyanga olina omukolo ogenze kwanjula Talha Arafati omulese waka kati Arafati n'akimanya najja ku mukolo ogwo make-up tagenda kuyiika olwo make-up tagenda kuyiika kati Allah jalla jalaaluhu rabbal alamin abakyala abamu bwe bawulira nti Allah yagamba baanukula Allah nga balinga abaanukula baasa wa primary baanukula Allah nga balinga abaanukula ba obbi ne ba oggi baabwe nti totumanyira naawe gwe singa gwe mukazi naye nga akyanukulani akyanukula Allah wallahi tamumanyi Allah mwenkanya nze mu bulamu simanyiyo mwenkanya nga Allah kanjagala kati kambuuzeemu ggwe oyinza obba osomera wano ekibuli nga tolina school fees mugandawo akola ku mmokyale emirambo egiyingira ke kasente oba ali mu funeral service bw'oba osaba Allah ng'oyagala funa fees Allah omugamba oti muganda wange ne leero tewakoze ndi muna ebikyagali nti Allah nsaba akusaasira ofune emirimu eyo edduwa aba ategeeza ki waveeyo ku accident wabeewo abanywa obutwa wabeewo abafiira mu musujja kati ate bw'oba oli ku ssimu wakamalo gama brother omusabidde Allah amweba kasitoma essimu neekuba endala ng'ekubikira jjajjaawo
Allah amukoze eki amujjuludde brother wasobola okufuna omulimu ate oyogera otya Allah si mwenkanya wadde osaba edduwa ng'oyagala ttebaani wadde omugambye omuwadde mannya ki lisiti gy'omuwaddeko abaddeko baani ne baani be yaleseewo n'atwalamu owaani owo Allah mwenkanya mu byonna byakola gw'omanyanga nti Allah yagamba rabbul alamin gwereka Allah kiyagamba kyobeera okola wallahi at the end of it all ogenda tegeera Allah yali ategeeza ki mu nsonga eno kati Allah subhanahu wa ta'ala abantu bambi bamusinza naye nga tebamukola ki tebamanyi abamu bamanyi nti Allah nno muntu mbuwe ndi musanga Allah ajja kunnyinnyonnyola kubanga bino byakola naye sibitegeera tosobola naawe waliwo omusiraamu yanyumiza emboozi bamutwalako eyo mu state house balina meeting yaki naye nga musomesa kati baali babayisenga abasomesa bakoze oba pibiki eno ey'abasomesa nato eyo kati baali bagenze kusinkana mukulembeze kati batuuka ekololo konvoyi egenda otandika otambula musiraamu n'afuna haja n'agenda mu wuzu kati konvoyi n'etambula waliwo osaddewo emmotoka ya patro egenda otambula ne konvoyi eri avaayo wadde haja ate kiki olina fenti ye ate osigadde otya ne bamutuuza mu kamotoka kano akapatro akatera okuggulawo ekkubaako yatuukira mu ttooyi okalaba kagendayo kati n'okeegomba ojja okatuulemuko engeri gye kasalamu emmotoka olabanga akatomera ne kasiba booli babimanyira haji abantu baali bayingira kulaba mukulembeze naye ayingira mu ttooyi yagamba nti abantu boogera onalaba pulezidenti ndi bimubuuza yagamba nti puroguramu yokka gy'oyitamu bwoti otuuka waali otuuka weetereezezza oga nti otuuka obagamba tuwete tugende tumuleke tuli mulaba olulala ng'obikooye yatuukira mu toyireeti yaŋŋamba ono yanyumiza yanga nti gwoba owakanamu gw'ogendanga n'omuga nti aji lwe bakulekako kisaawe mwalimu ajagamba nti ajja kubuuza nnyo ebikugambye kuba abantu bayingiranga kwogera na pulezidenti kuba yayingira ogwasooka mu kabuyonjo nga wakatuuka yali yakavaayo ebyenda byagano nywera nanga nti afaane njagala kuddayo mu toilet ka drive ke bamuwaamu kano programu yakyuka wallahi drive gyogenda okufuna ng'ova wano mulamu bw'ensi malakoli mauti zino zinakiri munkar kuva mu kabuli tosobola kugamba nti kati Allah aliwa njagala twogere tosobola kyogera togenda byogera wabula ogenda laba Allah kati ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون الله قد سنقون على كباتي وجي بنان تدوام نسمانيروا Allah nja mugamba nakisuru usihim nga bakutamiza emitwe gyabwe inda rabbihim awali katonda waabwe nga bagamba rabbana ay Allah abisarna kati tulaba bye batugambanga wasami'ina yakatulira farujina kyetusaba kale Allah tuzzeeyo na'amal salihat tugenda kusala na'amal salihat tugenda kusoma Qur'an na'amal salihat tugenda kuwasa tuve kukuti kukutemesa na'amal salih tugenda kugondera abaki abazadde na'amal salih tugenda kukola ebituufu inna muqinun kati Allah tubikakasa otegera kitegeeza wano we tuli waliwo abaganya okukola ebituufu nga tebakakasa Allah agenda batonderawo embeera egenda bakakase ekyennaku bwe banaakakasiza nga tebikyakola Allah agamba nti obuli obudde waggwa mugenda kugabana buli omu kyeyakola kyeyakolerera bana ekyenjagalamu omuntu yenna nga tonnava mu bulamu buno obwensi weerwaneko osobola okubeera dokita naye ng'omanyi Allah ntegereka osobola okubeera lawyer ng'omanyi Allah osobola okubeera inginiya
ngomanyi Allah solo okubeera munnabyabufuzi omututumufu ennyo ngomanyi Allah waliwo omuvubuka oba muyimbi oba munnakatemba byannema okwawula just nasanze ka vidiyo ke ennaku ezitali zeewala eziise waliwo abaali bava okukola katemba ku stage ne bavoola obusiraamu nam bwe baamuwa omuzindaalo kiyasooka yega nti bannange oli musiraamu okkiriza otya omuntu okukwata eddiini yo n'agijolonga n'agijeregajerega n'agikakkanya yagamba nedda tebikola kyenjagalamu omanyi tekitegeeza okuyimirira mu theatre enamba la bonita oba theatre galigoggo oba munnakivubo abantu batudde abafaanizibo n'obagamba ebyeddiini ate bantu bagali ku ddiini obagamba ebya busiraamu yagamba sifaayo oba kitegeeza butayimba oba yali muyimbi ndowooza waakiri obutayimba naye nga tovodde eddiini yange amakulu ayinza obba asobya Allah mu byakola ebimu naye nga Allah wamukola ki amumanyi amutegeera olwo omuvubuka bwe baali bagamba akuba akalango k'omwenge sereebu nga bamu miliyoni 30 oba mu 5 just kwata chupa bwati ey'omwenge bogerere ayogerega mu ngabi 3 bate katambi katambule yagamba nti obuzibu we buli kimwagala okunkozesa eddiini yange kikola ki ekigaana sisobola kulanga mwenge nze ndi musiraamu wallahi yayimirira ku lw'obusiraamu yadde nga bali bamuwa ssente zewandigambe nti azinako obwetaavu olw'okuba yategeera Allah we wallahi ssente yazigaana naga nze ndi musiraamu ntegereka yategeera Allah tabaraka wataala kati Allah subhanahu wataala abantu bamusinza kale ng'eriyo abajja ne basaala essala bali bembagamba bayinza basala muzimu nazimu eriyo abajja ne basaala ng'ono gwe basaalira essala tebamutegeera kyova olaba tatya kusaala nga talina wuzu nam habeerawo naga batimya essala ate wano yuziya wano eriruddawo eri wano eri kumpi ewaliwo wuzu zogendako ng'olina okutambulako ate muli ku mukolo bonna bakulabe ng'ogenda ku wuzu eri kadi kamati essala banakebera mu katabo tosobola kubanga omanyi Allah n'osala nga tolina wuzu ola n'oba oyingidde mu ssala kuba osobola oyingira essala wuzu nekola ki neefa empewo neekuyitamu kati muyinza okubeera mu layini nga beebuuza ani akikoze muli mu ssala naye olema abuuza jjukira ensonga weegwawo kizibu okulaga nannyini omutuufu eddoboozi yinza okusaasana mu bantu nga banaawo kati oba ani ku bana abana omuddu naga nti nze okuswala okufa kukiri okuswala sigenda givaamu wallahi n'agiremeramu nemwebuuza nti bannawulidde bubi oba badde atambuza kigere ku tairozi nekikola eddoboozi nga yakikoze era abamu abawali mubaraga nti omuntu singa wuuza emufaako n'asigala mu ssala miteeko mu biteeko gy'obukaafu ebijja omuntu mu busiraamu nti abaajereze Allah tabaraka wataala ategedde siina wuzu wabula n'alemezaako nti nze nja gisaala yadde sirinaki wallahi kakati katugeze Allah atugeredde ogisobola ogivaamu abantu tebagivaamu abantu bino bye mbagamba bintu bisomesebwa ndowooza kumpa emyaka nga 2 naye ngeza kukola samali abantu olw'okusinza Allah nga tebamumanyi yamusinzanga bw'alaba singa Allah bw'akola ki Allah nga bw'ayagala buziba sola asaalako emulinaanyi tasaala 5 emwesembereza gyakola ki jajjawo bw'ayingira nga makasalala aka 2 naye ng'azeewa ye waamala 2 ezammwe ng'atoola salaamu n'omugamba nti wumalu obanjibwa 2 nti ani azimmanja anyala kugamba nti nze nno n'okusaala 2 nzikoze ki nzisadde kale abatasaaliddeeko ddala ye asaala nga bw'akola ki nga bw'ayagala singa Allah bw'agamba rabbul alamin kyova olaba nti ayingira mu ssala n'asaala ng'amuumuunya bumuumuunya
Allahu akbar wano basomera boti amin awulira nga bagamba amin nga bamaliriza Allahu akbar wano waliwo subhana wano nabeera musola nga ateeba buti gwosobola tubeera ne debate mijjukira nga tukyali bato batwalako ku debate nga nenekweka wansi wa desk mu peaceful omwana yali alonda yalinga atuyinako ekobaani ng'alonda buli munafu kati ffe emyaka egyaffe peaceful jamaanyi okutwala mu maaso lugero oluzungu byali bizibu bibiri omulundi gumu okuyimiriza mu maaso g'abaana ekyo kibonerezo kimu okwogererawo oluzungu kyakubiri kubanga Allah akola omuddugavu olulimi si lulwe naye avunaana ensobi ezirugwamu ate omuzungu w'okuba embogo agamba giwe n'amazzi enywe naye omuddugavu n'omala ogikuba akuvuna n'okubye yaki ekoze eki lwaki ogambye zei ate ng'ogamba omu wandigambye kugamba n'akusomesa ebintu nomukati lwaki tosomesa luzungu kyekyakutwala mu kufumba kati nagamba ono omwana tannonda ya rabbi n'alonda baneiba bange bonna nga tekati nze nzirako nenzika wansi waki wansi w'entebe desike debate yange yaggwera wansi wante saavaayoko nga neeraliikirira kati inikesi singa bannonda ngenda kwogera nasooka ne neegezaamu emirundi nga babalyawo buli agenda nga neegezaamu good morning kozi akatandika nga tya debate zaffe I thank the chairman nabwegezaamu nendaba nga bukutte kati mukwano gwange n'agenda mu maaso nebugaana ngamba nange sinnabukwata I thank the chairman the secretary time keeper the two opposite sides plus the kati olusi ausatiraji simanya audience kati nga wenagattanga tebiwera bina nenga sigendayo kati noonya omanye kyatugana ogenda nga mu maaso nga teweekakasa byogenda kwogenda naye omuntu n'atatya kuyimirira mu maaso ga Allah emyaka ena ng'asaala naye nga byayogera mu sola tabyekakasa oyagala otegeera kyenkugamba wano nga imamu teyazze oleba bajjamu bebeesenda tusaale nti tulindeku lwaki tupakuka bagamba 2 nti niwe tusaala 3 era etuuka kyokka mu budde bwera buweddeko esimugaana okujja wano mu maaso wano alifaatiha ku luno ya lwatu omusajja yansaaza essola saakunyumiza neneebuuza ono akyalimu alifaatiha gye tumanyi oba alina alifaatiha eyiye gy'atandise okutusomera wano wallahi n'amalayo wala ddaalin neŋŋamba subhanallah bwati bw'asaala bulijjo ono era naleeta nniya nenva mu swala ye nensaala eyange alifaatiha kasiteefa swala ebeera ekoze eki ebeera efudde naye nga ye swala ye gojja osanga omuntu ng'asaala swala yiye atuuse leeti mu magalibi n'asaala eyiye wali omwegatte ku kigere eki abadde asoma ng'owulira ng'oyingira kasita ate wegatta ku swala ye ng'ate eddoboozi lifa kati ali mu ssuula ki eno era aliwo omusiraamu yajja mu muzikiti yali asoma Quran baada asiri oba kati Bilaali yali mu masjidi ng'atudde yali atudde nga ku mulyango awo wati n'akwata Quran n'atandika duniya kati Bilaali yamala okusoma Quran n'amugamba essuula gy'obadde osoma obadde osoma ssuula ki essuula ani munaye Quran eno si kitabo kyangu n'abikula n'agimukwasa n'abaka engatto ze kati yali abikudde bino byalinga ayogera tuduniya yalinga ayogera biki nze gw'ojja olaba omusiraamu bano abasajja ojja olaba omusiraamu ng'asaala ishaa'i nga zereeti asaze mumaze okusaala omusimbe ku kigere oba gy'otula owasaalira abadde akola ddoboozi lirazeewa ate nga mwegasseko tusala kati babiri
teyeekakasa kyayogera. Naye kikwewuunyisa ebyo byakweka ggwe tati ate Allah bikola ki kubimanya. Bwe banjula mu muzikiti nti darasa ya swala, ati swala kuva buto tusoma swala. Nze obudde bweyo sibina. Tasoma swala naye nga tamanyi swala kyokka nga asaala swala. Gwe kyogamba enfumba gye mufumba bulijjo gy'ofumba nga abagenyi bazze, nga bw'oteekateeka amasowaani awaka nga muliwo mwekka, bwe mugateekateeka mukyasizza abako. Ekibeetegesese nnyo nga wazzeewo abantu ab'enjawulo kuba wa kitiibwa, kubeeraliikirira nti singa banaalya omunnyo ogutategerekeka, tonteeramu omunnyo mu nva n'onzitira omukolo, nja kugweteeramu. Bano obeegendereza. Lwaki Allah tomwegendereza? Eswala gy'osala okakasa eyanjulwayo mu maaso ga Allah, ekisaazisa abantu ebintu ebitali bituufu, munnange Allah gwe basinza tebakola ki? Allah tebamumanyi. Bakanya kusaala, bakanya kusiiba, nannyini ebyo bye bakola tebamumanyi. Tetugenda kusiiba. Kati amasimu gatandise dda seeka. Bwe mba ne mukazi wange nga tetuli bawoowe, tukkirizibwa okusiiba. Ekwesheni giwulidde? Ekwesheni anagite omuntu oyo ategeeza ki? Alina mukazi we naye nga siba ki? Bakkirizibwa okusiiba. Kati omuntu oyo tumuyambe tutya? Asiibe naye nga baawukanye nga tebali wamu. Kikola kya bwenzi. Talako ogambye otya? Kubanga ono omuntu ono abuuza, ayagala buuza bawalimu. Bw'oba ogambye mukazi wo, lwaki oteekamu ekigambo nga tetuli bawoowe? Tulina ebigambo bibiri ebikozesebwa ku bantu abali mu relationship. Bw'olabanga abantu abali related, abali mu mukwano, baba n'ebitendo ekimu ku bimeka, si bibiri. Either abali mu mukwano abo bafumbo, ekyo nkyogedde, kati ekyokubiri mu mukyogere. Kyogere mu Luganda. Abazungu bawoomesa ebintu ebifu. Bali mu bwenzi. Kati abafumbo ababiri, omwami n'omukyala. Omuzungu omwami amuyita husband, omukyala n'amuyita wife. Mu Luganda bebaki? Omwami n'omukyala. Abali mu bwenzi, omwami mu kapa eyo bamuyita batya mu Luganda? Omuzungu yawoomesa ebintu ebifu. Gwe wadde onyamba ku bintu ebikaluba. Uliza wali mumpadde ekigambo eki omwami omukyala, ate wano mumpa explanation. Njagala just gwe mpa terms nti gwe oba ompa wamu. Anti betwogerako twogera ku benzi. Omwenzi omusajja mu kikolwa ekyo gwe bayita batya mu Luganda? Tayito ye eriki? Omwenzi ono omusajja yabeera ani? Ng'eriwa kakati gyinza obbawaako ennyangungu. Mutidde buti kugyogera naye nga ye yasooka nawo. Ebeera malaaya ensajja ne malaaya enki enkazi. Very simple. Nga bwe tulina omwami n'omuki
n'omukyala very simple. Kati omusiraamu abuuza seeka tugenda kusiiba Ramanzaani nina omwami wange tetuli bati tetuli bawoowe. Oyo abuuza abuuza abawalimu aleese ebintu bibiri ebitakola ki ebitakwatagana. Bw'aba mwami wo then muli bawoowe, bw'aba temuli bawoowe then si mwami wo. Kati nnoonya mukiriwa sibavunaana kubanga singa onoonya nakikola nko wano ayinza okukubula. Kakale oyinza obba olimu omu katuwezemu babiri twegumye katuli basatu tuli bana tugatteko mpola paka enamba oleggwayo. Naye tennoonyaamu kiriwa. Laba omuntu bw'atya okusiiba n'omukazi atali muwoowe mu mwezi gwa Ramanzaani ogw'ennaku ameka n'atatya Allah abeerawo ebbanga lyonna. Kubanga Ramanzaani oyo mulaba tagaananko bantu kwenda mu aya ezogera ku Ramadhaani temuliimu katundu Allah bwe yayogerera nti temwendanga. Ye Allah bwe yayogera ku Ramanzaani yateesa n'abafumbo, yasooka n'abagamba abafumbo temugendanga eri bakyala bammwe paka Ramanzaani ng'ekoze eki ng'eweddeko. Naye Allah olw'okuba yakola ebintu by'okwagala n'ebyo nga wankinyonnyole ntya biri sensitive biri automatic byevuga byokka. Tuvulaba nti Sheikh omu omulungi mu Sheikh baffe yagamba nti kivumiri kitamwa naye tekiri haramu naye nga yagamba tekisaanira kuwasa mukyala ng'oyingidde Ramadhaani. Lwaki muyinza okukola ensobi oba okyamwetaaga nnyo? Kati Allah yagaana abasiraamu okukola ki okulabagana ne bakyala baabwe eri nga Ramadhaani yakatandika. Allah yakagirangirira mu mwezi gwa Ramadhaani nga kitegeeza bw'amusiibula ku ddaaku asooka amuddira ku futaali akola ki alisembayo. Omanyi kye baakolanga? Bambi baasoobanga basahaba nno okyavunaana nze Sulaiman bali twogera ku banene baalaba ku Nabbi Muhammad sallallahu baalaba ku byamagero nga bikolebwa. Baasoobanga abamu ne bagenda eri bakyala bawe seeri malaaya eri mukyala we naye nga mu Ramadhaani Allah amugambye tugendayo. Bambi ne batendewalirwa kuba kati abamu temuli bafumbo olekono mufumbo oba toli webale tufaanana fa abafumbo oyinza okugumiikiriza mukyalawo bw'aba ayambadde nga we bali abo oba waba nga tali waka. Naye eriyo omukyala nga wamusiriwalaye nga wasigalamu kategeera Allah buli woobeera waali osigazamu kategeera Allah naye ng'ebisigadde tutegeera. Kati wagattako okukendeeza ku ngoye aba akusse buki aba akusse buki. Kati basahaba baasulanga ku buliri ate si 5/6 si 6/6 baasulanga ku bitanda era nga bw'omanya ebitanda by'edda sali kitundu kunnya ayejjukira abamu n'amagulu gaasulanga bweru baayingiranga mu nnyumba mu maka gaabo ag'ebbeeyi ne baggalawo amagulu n'agasibirawa wabweru nga tajjaamu mu nnyumba. Abalala bwe beebikkanga amagulu ng'ate essuuka evaayo ku mutwe, bwe beebikkanga ku mutwe ng'amagulu geebikkula. Kati baasulanga ku buliri nga tewali buddukiro, beesanganga bagenzi eri bakyala baabwe. Kati Allah n'ateekamu aya mu aya z'okusiiba ng'agamba abafumbo mbakkiriza okgenda eri bakyala bammwe wakati w'okusiibulukka n'okulya ddaako. Ntegerekese teyayogerako ku bya bwenzi. Obwenzi tteeka eryetongodde lyokka bwensaba Allah atuwonye. Osobola obbuleka wallahi nkwefamula ennyangu tolina kyofundamu wallahi nkulayirira Allah. Era bw'omala okikola waali n'ojja wano tuba tufaanagana naye kyoba otusinzeeko nti gw'ogenda kkubwa
kyenneewuunya ku bintu by'obwezi omuwala nga tannakkiriza nga temunnaba kufumbirigana nga mukyeyendako buli nnaku oba omwetaaga buli ssaawa obeera omwagala buli nnaku mukubira essimu bw'atasoma tosoma bw'atategeera totegeera bw'atalya tolya bw'atatambula tosituka mubeerawo mubanga bakataala era buli ajja ku kampasi amanya nti abaana beeyagala abo wallahi olunaku lw'omuwooye. Assalamu alaikum warahmatullah. Nga conference zitandika adda leeti gwe baagoberanga ku geeti n'ayimirira we essaawa nga 3 gulawo nga batandika omuvunaana adda leeti. Ekyokubiri wiiki namba kasookedde ovaawo ntokuba ssimu wansuulawo busuuzi oba wanvaako. Ekyokusatu negwe olimpitako ddi bebi kati amuyita Amanya nakanjakko gwe naluyima mivule nga buli obugambo buli bwati Shaitaani ejja neekwata ekyana ekiwala n'ekiwunda nga ne bwe kyogera mukiba kyogera bino bintu byewunyisa muwulira eddoboozi liringa ennyonza n'owuliriza ku ssimu kulawudi n'owulira oguloboozi ngatima n'ennyonza gyeyogerako nga Shaitaani eri wakati epika eddoboozi ng'erikyusa entambula ng'egikyusa nga endabika ng'egikyusa kuba omukyala ng'okyamwogereza taalirabikira ku oli gino abadan. Era omukubira essimu nga badde ayozangoye nindaamu maama tongwira otyo ng'asooka yeyiwayiwakaawo ng'ayetereza omusanga masha Allah kategeza mukiriziganye olyoka olaba omukalabufu gwe waleeta ewaka omusanga balina tools balina ensawo ezo ensawo zebalina ezo mulimu tuulu bwamala okufuna wuzu ngazzaako system mutwala ewaka obigula nebikaddiirawo nga takyabikola. Shaitaani yemugamba siigako na wano omusanga naye Shaitaani etujoga nekusazisaako ebisige aye nekusigisawo penso ne sitaani ekwata omweru nemugamba weseeko balina makeup wa bulaaka nedugazamu ate omuddugavu nemugamba ate kola ki yeruka kati aba yakeyerusa yakekuba bino ebintu edda bekubanga kizigo nayeruka kati asobola ofuna ebintu nabyesiiga bwesiizi mudakiika ngezi nayerukirawo. Twagendako okuwasa omuwala gwe mmanyi kalaye netumutukako nga kalaye si yeeyo ningamba uno omuwala yatuuka nga sebafusa wa chokoleti kabakyala nti wa chokoleti wawa bigundi batumanyi n'amanya sibimanyi abyesiiga nga bw'omulaba bwoti olaba chokoleti naye mugeze mugo mu kire ky'enkuba naye kaapu yenna ng'akulukuta ng'oli gino muwala wa Adamu ng'akola ki ng'alabikirawo. Kati Shaitaani weegera nga tonnafuna muntu muhalaali ekusendasenda nekulaga obulungi bwaliko nekulaga bagenda kumutwala nekujukiza tanaba kulya essimu tonnamukubira mwoyo ka message buli ka message akakoona ekugamba yasindisi kati kakutandogeza omuleete toddamu kumukubira ssimu okujjako nga yansonga. Omwana mulwadde ng'ajjako omanyi nti omuntu atonala kumuwasa mwogerera ku ssimu essaawa nga 3 nga muli awo mwogera bwogezi oba bemwogera bivaawo nange sibimanyi kati kakugeza omuleete waka omukubira essimu nomugabo yangu wonna mbadde ne bakasitoma mama nga wakyuka tokyana budde bwange anti sitaani yabivaamu yalinga epikapika yeboogeza ebigambo n'ebitaasoboke. Kati omuddu yeewuunyisa okweraliikirira omwezi gwa Ramadaani ogw'ennaku 3 bugende n'ateeraliikirira Allah yatugamba okusiba omwezi gwa Ramadaani. Ku lwaki munnange Allah tamukola ki? Allah tamumanyi. Baganda bange mbakoowoola nga nange neekoowoola eri okumanya Allah tabaaraka wa taala tutegeere Allah
subhanahu wa ta'ala ye yatutonda yatulabirira huwa almudabbiru yakyusa embeera z'ebitonde zonna anoonya obugagga yogerako ne Allah bw'obanga onoonya mulimu yogera ne Allah rabbul alamin tolina bwetaavu eri kitonde kyonna kubanga buli atali Allah mwetaavu olwo omusajja ennaku ezo yafudde tetumwogerako lwa kusanyuka kubanga okufa kwe eyo ndagaano ye ne Allah babadde bamuyita oba bebiddeo bamuyita Kawanga yogera omuwulirako yabadde nga asamirira Kawanga yafa n'akawanga nga akalina naye tekasobola mumugamba nti masa eri accident byebitawanya abantu obwongo era abantu abakkiririza mu by'okusamira bandizze engulu ku lw'okufa kwa bebiddeo Lubaale yandimugambye tokwata ku lwa Masaka eri accident genda ku lwebule kulwawa genda ku lw'Emityana Lubaale teyamanya Kawanga teyasobola kuteekayo biwawaatiro ataase emmotoka ya ddeo eremefuna accident naye Kawanga yaliwaawo Kawanga teyasobola kale nga accident emaze oggwawo yandibadde akwata ddeo n'amujjanjaba n'amugya mu accident Allah kyagamba mu suratu Waqi'a nga atukakasa nti bwe mubeera nga muli mu mbeera ez'okufa kwammwe abagezi babeerawo badoctors babeerawo abasamize babeerawo bapastors babeerawo naye wemba ntwala gwe ntwala baba bayimiridde sayidi ne sayidi bonna nga batunula nga balaajana ne Allah agamba nti kale mumuzzeemu omwoyo in kuntum sadiqin bwe mubanga muli b'amazima ku kye mukola ne kye mwogera bonna nga batunula tekuyinza kutaasa abasamize baaliwo bakola emikolo nabalaba nga baziika bebiddeo naye bonna bakola mukolo gwa kuziika tewaliwo yasobola mumuzzaawo ebyo Allah byatulaga yagamba mwenna batwala omusamize n'omusiraamu n'omukatuliki ne munnamagye n'omusawo ne rooya n'omuyeekera ffenna ttaka ekyo kyaggwa teri asobola kyusa puroguramu eyo webabeera nga bawakanya amaanyi ago kale Allah atutte gwatutte bo bamukomyewo tebasobola oyo Allah gwe mbagamba tewetaaga kusamira abamu musoma wano kati mu holiday oba ku weekend nemba n'emikolo ewamu egy'obusamizi ono n'obeerawo ng'oli musiraamu ate waka ng'osamira abamu mubirina si lwakubyagala lwakubitya ate abaŋŋamba wenna abirekerera bajja kunsindikira Lubaale they cannot tebasobola Lubaale talina kyayinza tukolako kyonna nga Allah takkiriza kati weetaaga Lubaale weetaagani weetaaga Allah yogera ne Allah subhanahu wa ta'ala Allah yakutonda nabiri ebitonda Allah yatonda ffe n'atonda ne Lubaale yatonda amayembe yatonda amajini bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala kati weetaaga bitonde weetaaga yatonda biki yatonda bitonde ensonga zaffe zonna tulina kuzigamba Allah omusiraamu tagenda ku ntaana ya maama we kumuyitiramu mu bizibu maama beeko kyamuyamba kuba naye mukazi wattu okufa kwamutwala nga tayagala waba teyasobola kwetaasaako kufa lwaki ate omuyingiza mu nsonga zo golowooza wogamba omufu ku nsonga z'obufumbo ayinza kuyamba tinga ne bw'aba wali mulamu ozimugamba ne zimulema otuuza taatawo n'omugamba omukazi byakkola taata n'atumbuka naye n'akaaba gwamugamba okaaba ne muzeeyi n'akaaba kati n'omwana wo gozze naye omuto myaka 3 naye n'atumbuka n'akaaba alaba eddiro lina lijuddemu bakaaba beereere kati waba taata mulamu tasobola kukuyamba ku mukazi akulemeredde kazeni wanaamala okufa nga ate agenda kuyamba ng'amaze okufa wayinanga edduuka lyo ery'ebizigo taata najja n'akutuulirako awo n'ogenda okusuubula nodda nga tatonze wabula nga ate alina gwawadde chenji n'amuwa sente nga nnyingi kati nga akubbisizza omutwalo mulamba kataata n'amala okufa n'ogenda ku ntaanaye mbu omuzimu gwa taata gujje gutunde ye yennyini bw'omulekanga ku dduuka yakolanga teyatundanga ate n'agaba ssente zo mu chenji n'agabiramu omutwalo
oyo amaze okufa oli ku ntaanaye oyita omuzimu abaana badde ngamba nti omuzimu gwoyo atategeera naye ngeri uli gwatala katugambe nti oyita omuzimu gwoyo eyafa nga munafu kati gwe omuzimu gujje gukole ensonga ono zaataakola. Wallahi tetwetaaga ntaana, twetaaga Allah jalla jalaaluhu. Gweyogera ne Allah subhanahu wa ta'ala obwetaavu bonna Allah agenda bukumalira. Maliriza ddala eno nga mbagamba Allah waffe tabaraka wa ta'ala omuntu gwayaniriza mu bulamu bwe ng'omusiraamu yoyo yekka ng'asinza Allah yekka nga tamugattako bintu birala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bw'aba Allah abala abasiraamu tabala basaala bokka oba basaala kyokka, abala abasaala nga tebagenda mu kifo kirala kusabirayo, kuba okusaala omuntu bw'agenda ate mu kyaki oba mu ssabo aba akoze omulimu gwe yakoze mu muzikiti n'agukola ne mu kifo ekirala. Oba ontegeera, omuntu bw'asala adhuhiya oba aqiiqa ate n'agenda mu ssabo n'asalira lubaale, kitegeeza akoze omulimu gweno mu ddiini y'obusiraamu ate agututte ku bitonde ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Kale Allah gwamanyi ng'omusiraamu yoyo yekka asinza Allah yekka nga tamugattako bintu birala. Kati obuzibu bwe tulina mu bantu bangi bamusinza nga na bino tebabireka, basinza Allah n'ebintu ebiki n'ebintu ebirala. Abamu balina n'embeera egamba nti nze nja mmusinza ekijja kikole ki ndeka ne Allah wange yasalawo, waba yasalawo nti ndi wamujja neera ajja kugimpa newe naaba nsamira. La ilaha illallah. Waliwo omuwala yava bweru eyo wakati yafa wa yalagawa ni ali luddawa gwani yagamba nti buli asamira yatereera. N'ogenda onnyonnyolemu omusawo omuganda nti ngenda kukola bibuuzo bye byakamalirizo ate madde nsaba mpitire simanya muyitira muki first class nga gw'okigamba neetiga mu first class bw'okimutera ku lupapula n'erinnya lye tabyawula. Kati agenda kusamirira atya oyite olupapula nga ye gw'ogambye okuyambako talumanyi. Muyinawo omusajja ku ssomero asikaali oluzungu talutegera bulungi, omugamba how are you ng'oli ku speed akuddamu nti good morning, nimwamumanya nti asikaali oba teyasoma. Kati oba oli mupepe ekulemye asikaali n'ayingira alina bya azze kutereeza ssaawa yammwe mulumu mwe mukolera. Wallahi nga asikaali oyo omumanyi bulungi osobola ofuna amagezi aga nti asikaali ono kamubuuze namba emu oba agimanyi. Just language tagitegeera. Mbwate kangezeeko tomanya ayinza obba akimanyi asikaali namba eno. Era muno yaga nti asikaali wadde omubuuza ati namba wano badde nenawe wabaaki kati asikaali tamanyi na how are you ng'omubuuza namba wanu. Kati asikaali nga woogaana omumubuuza namba wanu kuba tamanyi kati ate omusamiza omuyingizo kyamu byebibuuzo byo gw'olaba essabo settingi yaalyo mulimu akabonero akalaga nti oyitawo ebibuuzo awo. Olwo omusamiza eyo gye twagenda yasira muka Allah musaasire bambi. Kati bwe yali akyali mushiriki we Lubaale yamugamba ayina ensolo ze yabaaganga kati ng'amaliba gajjako gayala wansi ko yeebaka ayina amaka manene naye nga Lubaale yamulagira ayina kwebaka wano ku ttaka. Kati yatugamba Lubaala nnuma nzenna buli wamu wannuma wetwayingirako mu ssabo twalina Dr. Senjalo oyo Allah mutukumire bwe twayingirako mu ssabo lyagamba mu bandoga nze nalaba just nsula ye nengamba dokita nti ono agamba Lubaale amuluma wano waasula wennyini wano wewamulumisa omubiri. Era bwe twamala okukoona essabo ne tusomera azikaali mu nju ye wayitawo akaseera mutabani we n'aŋŋamba nti muzeeyi ebyali bimuluma byakola ki byatereera ku lwaki omubiri yaguteeka mu kifo we gulina okuwummulira. Essabo amasabo ago ag'omubyalo ago wansi nga omanya ennyumba z'ettaka ono wabawo ekinnya ono watereevu ono ekinnya ono watereevu yalinga asolamu eri essabo nga likyafu nga liwunya. Lubaale byamugamba byapakira omwo maliba mavundu gakaddiye tegaanikibwa bwe buwangazi bwe. Kati oyingira mu ssabo eryo okakasa ng'osaba omusamizi oyo amagezi agenda gajja luddawo.
bannange singa lubaalo yali amanya ebibuuzo ebijja